GTV for unity and development. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala shafil mursalin, Sayyidina wa Habibina Maulana Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi, wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Ikhwatal iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mikwano gyaffe mwenna abatulaba tubaniriza ku programu yaffe eno ku TV yaffe eno Enganzi, ng'omulamwa gwaffe mugumanyi bulungi nnyo. Omulamwa omukulu guli nti nsonga ki enkulu ezikufuula omusiraamu, oba lwaki oli musiraamu, oba lwaki wandibadde musiraamu, oba lwaki eddiini y'obusiraamu erina ebintu eby'enkizo byotajja kusanga mu ddiini ndala. Era nga omulundi oguwedde twejjukanya ku nsonga ssemateeka w'obusiraamu eyasooka mu mwaka gwa 2023. Gavumenti y'obusiraamu yasooka yali ekulemberawo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twalaba ssemateeka ng'egyalungamyamu enkolagana wakati w'abasiraamu ne abatali basiraamu. Nsonga eyo ku mulundi ogwo twagigaziya bulungi. Siyinza kugamba nti byonna twabimalayo ssemateeka oyo munene, naye tukoonako oluusi bukoonyi okusinziira ng'ebiseera bye bifaanana. Olwaleero tuzze n'ensonga endala, lwaki obusiraamu buyina enkizo bwa njawulo ku madiini agasigadde. Ensonga eyaleero eri nti obusiraamu bulina ennyambala, bulina uniform, gyonza gamba uniform. Abasiraamu abaami n'abasiraamu abakyala gye bayambala, ng'omulengerera wala eri n'omanya oyo nno musiraamu hajati, oyo haji, olw'ennyambala gy'abakoze gyabayambadde. Ate ng'ennyambala eyo yansi yonna, era nga tutandise leero oba nkya, wabula emyaka kati 1445 nga abasiraamu balina ekyambalo kyabwe ekibaawula era ekibalaga nti abo basiraamu. Naye ekyo gwe gwaffe ogw'olwaleero, eyo nayo ku nkizo gye tulabye nga nkulu nnyo efuula obusiraamu, eddiini y'obusiraamu nti yanjawulo, kubanga nze mu kumanya kwange okutono sinze nsembayo banja okuba abansinga okumanya muyinza okutuwabula, simanyiyo ddiini erina kyambalo mu nsi yonna nga bwe batyo bambala okumala emyaka 1445 nga bwe batyo balina ekyambalo ekyabwe. N'olwekyo ekyo kifuula eddiini y'obusiraamu nti yankizo ku madiini amalala, era kiraga nti nteeketeeke bulungi, kubanga ekyambalo kikulu nnyo kuba negabera amasomero. Olaba amasomero aga secondary, aga primary, aga nursery balina uniform ebayamba okulaba nti bategeera nti bano abaana baffe bakontrolinga bakola ki. N'olwekyo naye kuba ekifaananyi ng'essomero terina naddala agaga wansi, nga terina uniform, ng'abaana bambala ng'eyebaagala, okubakontrolinga kiba kizibu nnyo, kubanga ne bwatoloka bwati okumanya nti ono waffe ono si waffe. N'olwekyo uniform eraga nti muyina enteekateeka ey'amaanyi, muyina enkola ey'omulembe. Biri basomero bwe baddiini kitegeeza nti eddiini erina eddiini ya mulembe, nteeketeeke bulungi. Betwogera ku nnyambala wano, katutandike n'abakyala. Abakyala balina kye bayita al hijabu oba shariya, nga bwe twagikazaako shariya, n'akakaaya n'abikka ne ku mutwe. Eyo ennyambala y'abakyala abasiraamu. Abaami oba abasajja balina enkofiira, oluusi abamu bongerako n'ekitambaala, bakadde baffe abamu basiba n'ekitambaala n'ekkanzu. N'olwekyo eyo ennyambala bw'osanga ebiseera ebisinga olyaga nti oyo musiraamu.
tetakisa kumala kubuuza amanyago akulengerere namanya nti ayambadde enkofiira bamusiraamu. Nolwekyo olwatwaga tulabe manya nga tutyagala ku nsonga eyo alhijaabu yo betugamba hijaabu bashariya enyambala abakyala yeruwa kyekiki huwa libaasu asatiru lijamii badani lmara kyekyambalo ekibikka omubiri gw'omukyala yenna kyebayita hijaabu kyebayita shariya kyebayita abaaya ng'amannya abantu bebagayita ag'enjawulo. Enyambala eyo enyambala y'abakyala abasiraamu abakkiriza yenna alina okwambala naggumira bulungi n'abikka omubiri gwe gwonna. Sagala kugenda nnyo wala kubanga bamu bagamba oyinza okuleka feesi n'emikono naye si kyenjagala ennyo, abamu bagamba obikka kyonna. Naye kyenjagalamu nti abasiraamu abakyala balina ennyambala yaabwe mu nsi yonna, si mu Uganda mukka, mu nsi yonna bwe batyo bambala. Naam, okwambala okwo hukumu libaasi lmaraa kiramulwa kitya? Mbyambale si byambala byabawarabu byabatabuliigi byabasalafu, kubanga osanga omukyala nga musiraamu naye aga nze mune si byambala. Lwaki toyambala nga busiraamu bwebugamba nti nze siri mutabuliigi, nze siri musalafu, nze siri muwarabu. Nolwekyo mikwano gyange njagala okubajjukiza enyambala si yabawarabu, si yabatabuliigi, si yabasalafu, si yabaki, si yabasumaali, wabula nyambala y'abasiraamu abakyala, oba muwarabu oba muzungu oba muddugavu oba muki oba musalafu oba si musalafu, kubanga byatuyingiramu wano byabasalafu n'abatabuliigi naki. Naye ekikulu nti ensonga kimbikoonako byajjira tetulina gye tuyinza bitwala, naye nga mu busiraamu ffenna tuli basiraamu. Era obusalafu si ddiini, obutabuliigi si ddiini, eddiini ya busiraamu, ffenna tuli basiraamu. Obunafu bw'omuntu muteeka mu nkola n'amaanyi ge, ekyo kirala. Nolwekyo kyetwagala nnyo ekikulu ki nti mumwanyiraza mpuliriza naye mukadde wange nawe muwala wange, enyambala eyo si ya ddiini y'abasiraamu abakyala bwe batyo bazze bambala okuva ku mulembe gwa Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era yateeka si yakyeyagalire nti bwe njagala mbyambala binyaga si byambala. Ate weriyo n'abagamba nti kale nze naali byambadde naye kakikulu sibirina. Nogamba bikiba byatalina. Kale nze naali yagadde nnyo okwambala ennyambala naye nga yogera musiraamu, naali yagadde nnyo okwambala ennyambala y'obusiraamu naye nze haji yagana obbingulira oba omwami wange yagana obbigulira. Ebiki? Teriyo bintu biri awo nti hijaabu eveeyo nga bagita hijaabu. Byonna byoyambadde gwe, byoyambadde kasabi kubikka omubiri gwo gwonna, ekyo kyebayita shariya, kyebayita hijaabu. Leka kugamba nti nze babingulira mbyambala. Byennyini ebyo byoyambala, ebiteeteeyi byo, sikaati zo, bulawuzi zo zennyini zoyinza okukolamu kasasi kubikka wenna omubiri ne guggwayo. Eyo enyambala y'obusiraamu. Kale bino ebisigadde eyo kisinza ku nyambala eyo. Ngera naffe twambala twambala sente zezimu. Waliwo ayambala ebya mitwalo 10, waliwo ebyambala emitwalo 2, waliwo ayambala ebya 15, waliwo ebyambala emitwalo 5, waliwo ayambala ebya miliyoni. Ne shariya bwetyo bweri. Ne bwogenda mwalimu owino n'ogula kibulawuzi nga kinene kya mikono miwanvu n'ekisikaati kya 10 nga kya mikono miwanvu, eyo ye shariya. N'ogulyako n'ekikaya 3,000 oba 5 kibayita shariya. Nolwekyo ekyokuba nti byawukana bbeeyi, ekyo Allah yatutonda nga twawukana, kubanga era n'emmotoka tezifaanagana, buli muntu avuga gyasobola eri atayina. N'ebyambala amasaati tegafaanagana bbeeyi, n'amasuuti tegafaanagana bbeeyi, n'empale. Nolwekyo ne shariya nayo toddaawo ne weekubagiza n'ogamba mbu kubanga gwe oweewo tabikugulira babikugulira obyambala. Byennyini ebyo byosobola okwambala era byosobola okutungamu shariya kasobera ng'obisse omubiri gwo gwonna ne guggwayo. Allah agamba mu Quran, si kyeyagalire ngamba banyinaffe
si bya kyeyagalire wabula tteeka lya Allah erisangibwa mu surati Ahzab. Surati Ahzab eba ya 33 aya ya 5 قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية. الله جل وعلا لنتيكا يقول مبكى ونقم وانقب النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقيلا بچالبو نبوالبو kati bagamba nabbi bakyala ba nabbi nabalabe naye kati wanate nekira Allah nayongera ettekedda nemanya nayongera ekigambo kigamba nti n'abakyala babakkiriza n'abakyala basiraamu n'abawala abakuze nga basiraamu kitugamba baana bato ekyo kirala omwana omuto sombi mwambaza jasi kumumanyiza nga bwe tumugamba jatusaale naye nga kibyatteeka nga bwe tumugamba jatusiibe naye nga mwana muto akyali mwana muto tumugamba ebintu bino amanyire okusiiba amanyire okusaala naye nga si tteeka ku ye. Naye tugamba omukyala oba omwana omukulu ate nga ffe mu busiraamu tumanyi omwana omukulu kasabeera nga baba muwala kasabeera nga ziza omukono emabega oba nga yeekonya akagere yaba afuuse si mukulu nti afumbirwe si kyetutegeeza naye amakulu nti amateeka kati gatandise omumukakatako ag'obusiraamu. Fayiro ye baba bagiguddewo, bwakola ekirungi bakiwandiikamu, bwakola ekibi nakyo bakiwandiikamu. N'olwekyo wano Allah yalagira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam namugamba wange gwe nabbi gamba bakyala bo ne bawala bo n'abaana n'abakyala babakkiriza babeerenga bambala tuvunwe mu bufunzi nga bambala shariya nga bambala hijabu nga bebikkirira. N'olwekyo bwe tugenda ku hadithi endala an Aishata radiyallahu anha qalat yarhamu llahu nisaa almuhajirat al-awwal lamma anzala Allahu ta'ala waliyadribna bikhumurihinna ala jiyubihinna shakakna murutahunna fakhtamarna biha rawahu al-Bukhari. Eno hadisi yongera netulaga nti okwebikkirira abakyala kwe bebikkiriramu ng'ekyambalo eky'obusiraamu ekiraga omukyala omusiraamu nti omubaka ono mama waffe akyogera n'agamba nti mama waffe Aisha radiyallahu anha yagamba nti Allah asaasire abakyala kubanga aya bwe yamala okukka eragira abakyala okwambala badduka emisinde ne bayuza engoye zaabwe amakulu okuzikolamu hijabu, kisikaati kibadde kimpi ng'alina n'ekirala n'kigatta, bulawuzi ebadde ya mikono mimpi n'agattako ebiwero ebirala, amakulu n'ebeera nga emubuutigidde, abadde tabika ku mutwe naddira ekibulawuzi n'akisalamu akakaaya. Nekyo hijabu si z'abantu balina ssente, hijabu shariya z'abantu bakkiriza mu levo zaabwe mu nfuna yaabwe. Teriyo atasobola kwambala shariya nga mukyala mukkiriza, taliyo kugira nga tayambala, naye ebyo byennyini byeyambala byofuula shariya. Sigamba abaami mugano ogulira abakyala shariya bo zebategeera azigule, kiba kirungi nnyo bw'obanga Allah akuwadde obusobozi genda ozigule. Naye ndikwoli nga yerevuye enfuna ye yeeyo tugamba nti afe tetujja ebiteeka yetukwatako tetulina ssente. Ssente zammwe zemulina era zimutiiramu Allah, fattakullaha masatatu, mutya Allah okusinzira ku busobozi bwemulina. Tutya Allah okusinzira ku busobozi bwolina. Naye kuba kusaddaaka ono akanyuga 5, olina akanyuga 1,000, oli mitwalo ekizike, oli mitwalo 5, buli muntu yenna kusinzira ku nfuna ye n'ebintu ebisigalina bityo byokutambula. N'olwekyo nti wano maama waffe Aisha radiyallahu anha
agamba nti Allah asaasira abakyala abali mu kiseera ekyo. Aya bwemala okukka eragira abakyala okwambala bwe batyo, badduka misinde ne baddayo awaka ne batandika okukyusakyusa ebyambalo byabwe bisobole okufuuka shariya oba hijaabu basobole okubyambala. Nolwekyo era eno hadisi gyetuyigamu ekirala eyongera otutegeeza kinayogedde wali nga ntandika nti si byabawarabu, n'abarabu baali tebambala bwe batyo. Eno hadisi ekulaga nti n'abarabu baali bambala nga ffe, nga bambala ebisikaati byabwe n'ebibulawuzi byabwe n'ennyambala yabwe yaliwo mu kiseera ekyo, nga n'okwebikira tebekola ki, tebebikkirira kusinza ku hadisi eno nti badduka ne batandika okukyusa engoye ze baali bambala nga nezifuuka shariya. N'olwekyo nti bwe tudda ku saidi y'abaami, abaami byawukanamu katono hukumu libaasi arrajuli, saidi y'abasajja oba y'abaami kyo si byatteeka. Si tteeka okwambala enkofiira, si tteeka okwambala ekkanzu, si tteeka okwambala oba ekitambaala, okusiba ekitambaala. Waliwo nekitambaala olusi kyebateeka ku mutwe. Abamu ayambala bulungi enkofiira nateekako ekitambaala n'asuulya ekitambaala ng'abawarabu abamu, nawuli waddemu okwambala bwetyo. Naye byo mu saidi y'abaami byo si byatteeka, abakyala byatteeka. Abakyala byatteeka, naye ku saidi y'abaami si tteeka, wabula oba oyambadde ng'oyambadde uniform ey'obusiraamu ekulaga nti oli musiraamu, ojja gifunamu ebirungi bingi. Era abambadde bye bafunye bingi, abambala nga bambala nga basiraamu bye bafunye bingi, n'ebibawonya ebikyamu nabyo bingi nga bwe tunabiraba mu maaso eyo, olw'okuba nti ekyambalo ekyo kyanjawulo, abantu bangi bakiwa ekitiibwa. Nolwekyo okwambala okwo ko kuli mustahabu okw'abaami, ko si kwa kiteeka, si kwa buwaze, wabula kwa kyeyagalire, naye ng'ofuna empeera, kubanga lianna rasula sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu al-imama wathawba aw al-qamis wa ghayriha, kubanga omubaka yayambalanga bw'atyo. Ekyokuba nti oyambadde n'ofanagana omubaka sallallahu alaihi wasallam kyokka kikufuula oba kikuweesa empeera, kubanga oba ogoberedde omubaka sallallahu alaihi wasallam, oba yagadde okufaanagana omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ebiseera ebisinga buli wayagala omuntu omufaanana, ojja kulaba olwaleero abantu osanga omuntu nga oba akozezza biviiri nga binene nnyo bingi, kiki alina omuyimbi gwafaanagana, ayagala kufaanagana Bob Marley biki. Waliwo omuyimbi yali wamaanyi omunansonyiwa ab'emizannyo ebyo, simanyi bulungi erinnya, yali afaanagana bw'atyo. Era katusanga abantu nga bakuza ebiviiri bingi nnyo, nayambala obukofiira gunene nnyo, kubanga afaanagana n'oli. N'ennyambala nosanga nga ayambala bw'atyo. N'olwekyo kakati gwe toyinza kwambala n'ofaanagana omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bwe yayambala, gwe n'otafuna mpeera. Ate era kabonero akalaga nti olina omukwano mungi eri oyo gwoba ofaanagana. Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa ala al-imamati wal khuffayn, rawahu Muslim. Eno hadisi naye eraga obujuzi obulaga nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yali yafuna wuzu n'asiiga, yali ayambadde ekitambaala, yali asibye ekitambaala sallallahu alaihi wasallam, ekitambaala ky'abakadde baffe abasajja abakulu abo, nolwaleero eri abakisiba, naye nga yali yeyambalanga n'asiba n'ekitambaala sallallahu alaihi wasallam. Tamanyiddwako mu kubikkula mutwe. Omubaka sallallahu alaihi wasallam tamanyiddwako nti yatambulako n'agenda mu bantu oba n'awangala n'abantu nga tabisse ku mutwe. Yasibanga yateekako enkofiira n'asibirako n'ekitambaala. N'ekiro omuntu bw'abanga ayambadde bw'atyo, oyo manya akkiriza obagaana, mu nsonga eyo aba akukulembedde, mu nsonga eyo aba afaananye nnyo omubaka oba agoberedde nnyo omubaka sallallahu alaihi wasallam okusinga omulala. Naye siŋŋambye sikyatteeka. N'ekyo omubaka bw'atyo yakola ki?
yasiiga ku kitambala bilinga afuna wuzu awo wawanvu sigenzeewo bilinga afuna wuzu ekitambala teyakijjaako kyonna kubanga kitawaanya oluusi okuzinga. Obusiraamu olwokuba ddiini nyangu osobola okukirekako ekitambala ogiramu katono nnyo bwoti nosobola okusiga ku nviiri katono oluvannyuma n'okizaawo n'osiiga waggulu w'ekitambala. Bwatyo obusiraamu bwe bwayanguya ensonga. Abatulaba abalungi tuli ku mulamwa nti lwaki obusiraamu twali badde basiraamu, lwaki osaana kuba musiraamu, lwaki tukola abantu basiraamuke, lwaki obusiraamu eddiini entuufu. Ensonga zetuwa tuziwa mu puroguramu eno. Olwali tugambe yali egamba obusiraamu eddiini yokka erina ennyambala y'abakkiriza bonna nga ebajambala omanyirawo nti oyo musiraamu mwami oba mukyala nga tekikwenda kisa kumala mubuuza nti waye gwosoma ddiini ki. Kasusa omuntu nga yambadde hijaabu n'abika ku mutwe omanya nti musiraamu. Bw'omanya nti onyaga nti ate omulaba ebyambala asobola byambala kituufu naye ekyo kirala kiringa essomero. Bw'omanya nti abambalayo bati naye bati basomero bwe riti kati omulaba aba byambadde tekigaana naye ekikulu nti era naye aba ayagadde kwefaananyiriza essomero eryo. Naffe obwanga oli abyambadde tekitegeeza nti musiraamu. Ebyambalo tebikufuula musiraamu. Saga tutegeremu ekyo. Naye tugamba nti obusiraamu bulina ennyambala gye bwateekawo ey'abasiraamu abaami n'abakyala ebaawula nti abo basiraamu. Naam, alhikmatu fi mashruiyati libas, biki ebyagenderwa mu kubeera nti waliyo ekyambalo ekyawamu, alibasul muwahad, ekyambalo ekigatta abakkiriza bonna mu nsi yonna. Kyo kyagendererwa ne bateekebwawo hijaabu oba shariya, ne wabeerawo enkofiira, ne wabeerawo ekkanzu. Kituufu ekkanzu gyeziri, waliyo n'ekkanzu endala, waliyo ekkanzu ez'obuwangwa ez'omireera, naye waliyo n'ekkanzu ey'obusiraamu. Ekkanzu ey'obusiraamu era ku mbaga baga nti nze njagala kanzu ya muleera, nti nze njagala kanzu ey'abasiraamu. Gy'omuba mundeetera bwebaba nga bakuwadde omukisa. Nekyo kyenjagaddemu nti wali ekkanzu ey'obuwangwa ez'emireera eya Buganda bajambala, Busoga n'abalala bakalica bonna abasinga bambala ekkanzu ez'emireera. Ne wabayo ekkanzu ey'obusiraamu, yo tebaako kantu konna konna, tebaako sayini zaki za buwangwa. Naam, kiki kyagendererwa? Allah jalla wala okulagira abakyala bambale bwe batyo kwali kubaagala, kwali kubalumirwa, kwali kwagala babeere bakitiibwa, kwali kwagala baleme kutulugunyizibwa, kubanga Allah amanyi embeera y'abantu n'abantu, kubanga yatutonda atumanyi engeri gye tufaananamu. Era Allah yakyogera mu Qur'ani, ensonga yagyogera mu Sura Ahzab, gyonna twayogedde wali Sura Ahzab aya Sura ya 3 aya 5:9, naye nga mu makkati ga aya utandikidde. Allah yagamba dhalika adina an yurafna fala yu'dhaina wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah yagamba, yali ayogera ku kyakwebikkirira, nagamba abakyala ebeebikkirira kyekirungi gye bali baleme kunakuwazibwa, kubanga Allah musonyi ate musaasizi. Allah akimanyi nti muno mu nsi mulimu abantu ab'embeera ez'enjawulo, abasiiwufu b'empisa. Era olaba omukyala abanga tayambadde bulungi bagenda bamukubira olwogo, bakola ki? Kati Allah kiyaga nti mwe abasiraamu muleme kubeera mwabo. Era abamu bagenda wuyo abamu bamenya ate n'okubambula. Oli ayambadde mini kyokka balaba nti kyakivve, ate bo ne bakola ate ekisinga ku ekyo, oluusi ne bamwambulira ddala. Era abakyala abamu oluusi adduka mangu n'annya bodaboda n'agenda. Kati Allah jalla waala tiyagala bakyala abakkiriza nabo babayisibwe babeere bakitiibwa. Allah kyaga nti dhalika adina, ekyo ekyokwambala obwatyo si kubanyigiriza
obusiraamu tebusobola kunyigiriza mukyala wabula kwongera kumukuuma nga wakitiibwa. omukyala ayambadde najjula bulungi nayambala shariya ngaabeera wakitiibwa, abeera wakitiibwa. kubanga ne babeera bano abantu abasiifu b'empisa abamu ne baba mutamiivu kati ajja tiitawo ne beba mmotoka, omutamiivu yennyini nalabako ku mutamiivu mu mmotoka, ayaga kuyinya mmotoka ajja ti ali mu maaso, omutamiivu yagamba sijja kulinnya wano, ene waliyo hajjati. Mutamiivu naye awa ekitiibwa hajjati. Lwaki? ayambadde bulungi. Nolwekyo Allah jalla waala abakyala mukkirize nti Allah abaagala nnyo, yayagala mubeere babitiibwa, muleme kunakuwazibwa, muleme kubeera nga abantu babajulira ebigambo, bakanyugira ebigambo. Nolwekyo Allah bati baleme kubeera nga omuntu bamumanya, naye nobeera nga buli muntu bamumanyi buli kimu, amagulu ge buli kimu kyonna bakimanyi. Kyekitiibwa ekyo, ekitiibwa kubeera nga omukyala abeera wakitiibwa, abeere nga mukama we oba bbaawe oba bamulinako obuvunaanyizibwa bokka be basobola okumanya ekusingako kyekya bulijjo. Abasigadde olaba mukyala ng'ayambadde bulungi, mashallah. Nawekityo tamyizuhunna bisatiri wasuyanati lilihtirami walhishmati wa adami adha. Ekyokubiri, n'omwami wakadhalika arrajulu idha kana fi libasi alislami yahtarimu au yahtarimuhu nnaasu. Omwami naye wabeera nga ayambadde enkofiira oba kitambaala oba kanzu, abantu bamu ekitiibwa. Era ne baba mutamiivu agamba oba muyayiga nti haji muleke, sijja kutula ne haji, ndi mutamiivu. Takyogera ndi mutamiivu naye kaganga asitulaawo n'atula oluusi awalala. Kati Allah jalla waala eno enyambala eyongera kutuwa kitiibwa, kuweesa mukkiriza kitiibwa. Nolwekyo gwoba weefiiriza wekka bw'oba toyambadde. Saidi y'omwami yo sikyatteeka, naye enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Era bamweno ga nti ebyambalo si byensonga, ebyambalo si ensonga naye nga nayo bikulu. Si ensonga ki njagala omuli essomero nga lya secondary oba ng'oggyeko university institution ennene, njagala ondage nti essomero tetujja kufa ku bya uniform. Uniform si ensonga. Buli lwe mutafa ku uniform kigeza mugenda kubanga temutambuddemu, bigenda kubatawaanya. Uniform ye bwekontrolingira omuntu, bwekontrolingira omwana, kumanyira nti bano baana baffe, bano si baffe. Katugenze mugenze mu mpaka tournament muli awo, kati abaana tebambadde uniform otyo. Kati ababo onaabamanya otya, onaabazaayo ddi, kakati mwagala kuddayo onaakola otya? Naye wano olabula biti awuuli ewaffe ne bana nga gwe mugende babayita mugenda, mwabeegundi mugenda. Nolwekyo uniform sigamba nti ebyambalo bwe busiraamu, naye bikulu nnyo ate okusobola, birina emigaso mingi, birina bingi byetufuna, naye nga tetutegeeza nti ebyambalo bwe busiraamu. Nti bwe yambala bwambazi nga kiwedde, ate ekyo kirala. Oyambala hijaabu ate nga nga okola shiriki, oli musamize, omukubi wa kitabo, oli mulaguzi, olina amasabo, gwe toba musiraamu. Ebyambalo tebikufuula musiraamu, n'enkofiira tekufuula musiraamu, n'ekanzu tekufuula musiraamu, ne bw'osiba ekitambaala noddaako n'ejjuba, wabula enzikirizayo n'ebikolwa byo. Naye kituliko nti kyambalo kiyina bingi bye kiyamba n'enteekateeka ennungi. Olwabeera omuntu abanga ayambadde bulungi, ng'ayambadde enkofiira obanga nga musiraamu, emabegako eri nga bakyakwata omusolo ogw'omutwe, neera nga osanga batono nnyo abagumu, naye ngaera omusiraamu yagiyitawo, naye nga tebakwata omusolo. Abasinga obungi abayinanga empisa ng'ekyambalira bakiwa ekitiibwa, haji gweyitawo, naye nga balala babasitamizaawo. Kebe traffic oba road block oba kiki haji mulaga wandi atugenda wano tufiiriddwa, haji mugende, haji munaffe mutusabirako. Kagamba omuntu gy'oba nga yasiiwuka empisa
n'ekyambalo eky'obusiraamu kiweebwa ekitiibwa mu nsi yonna, kiweebwa ekitiibwa mu nsi yonna. Ensonga endala, al amnu min fitina min ashabi alqulubi almarida. Omukyala bw'ayambala bw'atyo naggumira awona ebigezo, efitina, abantu abali badde bamusiiya bamwogerera, abamukanyugira ebigambo bakendeera, balina nogandi agunawe toyogerayo hajati ayitewo, naye abalala bagala kumukwatakwata, kumukolaki, kumukwatirira n'ebirala. N'olwekyo Allah yagala abakyala babeere n'ekitiibwa, Allah yagala abakyala babeere n'ekitiibwa, kwe kuteekawo ennyambala eyo. N'olwekyo kyobala nga Allah yagamba mu Qur'ani, dhalikum atharu likulubikum wa kulubihinna, Surat Ahzab aya 5:3. Allah yagamba nti ennyambala eyo ereetera emitima gyammwe mu abaami n'abakyala okubeera emitukuvu, kubanga okwegomba kwonna ngo kuba kusinza mu kubeera nti omukyala yambadde bubi, omukyala tayambadde bulungi, omubiri gwe gulabika, ebitundu bye biramagulu galabika, biki birabika. N'olwekyo kireetera abantu abaladde b'emitima kubasiikula emmeeme, kusirisa nga bamugedde ebigambo, abamu batuuka ne accident ekolaki eyinza n'omumuleepinga, naye nga ye kennyini yakoze eki, ate yafuusa ensonga okubeera nti ngenda kuzebogera kimanyi kwetega n'ebirala ebiringa ebyo. N'olwekyo Allah jalla waala ebyo kyava yayagala abakyala bambale, bategereke nti bakkiriza abantu basobole okubeera nga tebaba nakuwaza. Alibaasu muwahhadu, ennyambala eno ey'obusiraamu, munasibu fi kulli munasaba, etuukagana buli mukolo gwonna, diniya au duniyawiya, kakubeere gwa ddiini obanga si gwa ddiini. Hijabu, omukyala bambadde shariya, teriyo omukolo mu nsi muno gwatasaanira gendako, kakube kwanjula, era olaba amakingidde mukujjako abatamanyi bumanya. Naffe tetwagala shariya, twagala boligi zokka, oyo manya byayogera tabimanyi. Ennyambala y'obusiraamu ey'omukyala egenda ku buli mukolo gwonna, oba kwanjula, oba mbaga, oba pati, oba kiki, aba ajjaamu, aba asaanira. Era ne bwekyo n'ekkanzu, era oli abatamanyi omanya nti affe twagala kanzu za muleera. Kituufu ez'omuleera zambalwa nnyo ku mikolo egyo egy'embaga, naye ne kanzu y'obusiraamu ejyawo bulungi nnyo. Ne bwoba ogenda kukiika mbuga ew'amagulu nnyondo, noyambala ekkanzu yo nga ya busiraamu, era ojyawo toyinzaga nti ayambadde biki. N'olwekyo ennyambala eno y'obusiraamu Allah yagitonda nga buli mukolo esaanirawo era ejyawo, era toyinzaga nti nga teyambadde bulungi. Naye omuntu gwe yambala mu kwanjula, yambala essuuti olaba oba onaanyuma nga gwe oyanjula, sigamba bana bazze okukwerekera, tojja kunyuma. So nga essuuti ya bbeeyi, ngamba mu kwanjula olina kwambala kanzu. Naye kyengamba oba oyambadde ekkanzu eno ey'obusiraamu nga bwe tugiyita ey'obusiraamu, kubanga nyambala omubaka yagyambalanga sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo osigala omakinga bulungi, osigala ojyawo. Ekyo nno Allah jalla waala kiraga nti yatulondera ennyambala. Omukulu oba gwa ddiini oba si gwa ddiini. Betugenda ku nkofiira ataqiyatu al-islamiyya au al-kalansuwa, tunasaba fi kulli munasaba. Enkofiira ey'obusiraamu tulina wetajja, ne bwogenda mu kooti togijjaako, ne bwoba obuuza munno olamusa munno togijjaako. Naye zino enkofiira ezisigadde olaba oli baba alamusa, baba alina empisa, baba alamusa omuntu asooka n'agijjako, baba agenda mu kooti agijjako. Ey'obusiraamu tulina weeviirako kubanga yo yakitiibwa.
nawe kityo tuli ku mulamwa nti lwaki obusiraamu ddiini yanjawulo, lwaki ya bbeeyi, lwaki kubanga ina ebintu bya byonna biteeketeeke. Naye kati tuli ku nyambala yokka, tuli ku nyambala nga mulamu gaffe ogulwaleero nti erina ennyambala y'abasiraamu abaami n'abasiraamu abakyala. Nolwekityo okumanya nga ennyambala y'obusiraamu ya bbeeyi, alhijaabu wathawbu libaasu rijaali wa nisaai ddiini adyan al-ukhra bainama fi lislamu libaasu lijamii almuslimina walmuslimaati walmumina walmuminaati. Ennyambala y'obusiraamu kumanya bbeeyi, amadiini aba amazikiriza endala ojja kusanga basisita oba ababikira, olaba amadiini amalala yambalibwa bantu banjawulo nnyo, bannaddiini basisita bokka be bambala. Era olanga basisita bateeka obukaaya ne bambala n'ebiteteeyi nga biwanvu. Olaba kumanya bbeeyi eri yambalwa abantu banjawulo, bannaddiini bokka, enewaffe yambalwa abantu bonna. Ojja kusanga ekkanzu era osanga nga bafaaza eri bokka be bambala ekyefu kugamba ekwambala erugoye oluwanvu bwe lutyo, ne bateekako n'enkofiira. Ffe newaffe si bannaddiini bokka, si bakulu b'amadiini, eno kyambalo ky'abantu bonna abakkiriza. Nolwekyo ekyo kikulaga nti ekyambalo ky'obusiraamu kya bbeeyi, nti madiini amalala abakyambala abayambala ennyambala eyo baba banjawulo nnyo, baba bannaddiini bokka. Ate ffe eno abantu bonna, buli mukkiriza yenna waddembe okwambala ekkanzu, waddembe okwambala ejjuba, waddembe okwambala enkofiira, waddembe baba mukyala, waddembe sinaddembe wabula teeka ayambale bwatyo, shariya emubikka oba hijaabu emubikka yenna omubiri gwonna, nalekawo efeesi n'emikono ng'abamanyi abamu be bagamba. Naye nga abamu bagamba omubiri gwonna alina ogubikka, n'emikono agibikka, n'efeesi yonna n'agibikka, n'enikaabu. Awo tetugenzeewo nnyo kubanga tisiwe tuli, ffe tuli ki nti obusiraamu buyina ennyambala entongole. Bwebokka yeddiini yokka mu nsi yonna eyina oyinza okusangayo amadiini amalala nga balina ennyambala naye nga bali bameka, nga bali mu Uganda ogeza bali mu kitundu kimu. Naye wano mu nsi yonna abasiraamu bambala batyo. Ate kati emyaka giri mu 1445 nga bambala bwe batyo. Nolwekyo tojja kukisanga mu ddiini ndala. Mbagaye bonna bakisanze mu ddiini ndala ojja kusanga abantu kale bambala batyo naye nga bali awo mu Uganda oba bali Kenya oba bali Nairobi oba bali mu America. Bokka abo abantu bali emitwalo 2 beebo. Naye wano biliyoni y'abasiraamu mu nsi yonna eyambala bwetyo, erina ennyambala yayo ate ebbanga lyonna. Era kimu ku biraga nti obusiraamu ennyambala yabwo ya bbeeyi, libaasu alhijaabu wathawbu walkalansuwa yalbasu arruasa fi lmunasabaati addiiniya. Era ojja kusanga nga bannabyabufuzi n'abakulembeze ab'enjawulo abatali basiraamu oluusi obasanga nga bambadde ennyambala y'obusiraamu, gamba yakitiibwa, tebagyekengera, tebagamba nayambala ntya bwe nti kubanga yakitiibwa. Ojja kusanga nga bapulezidenti abamu nga taddeko ekkanzu ye n'enkofiira n'ekitambaala. Nabakoko pulezidenti wa Kenya Kenyatta nekati osobola omulaba ng'alya n'abasiraamu Idi, ye lunaku lwa Idi ng'alya nabo lunaku lwa Idi, pulezidenti wa Kenya, naye ng'ayambadde ekkanzu n'enkofiira n'asuulya n'ekitambaala, atudde na wansi nga teza kumanya nti na pulezidenti. Nolwekyo kira nti ennyambala ya bbeeyi bw'obanga abapulezidenti mulamba sojjambala kiraga nti ennyambala yaki, ennyambala ya bbeeyi. Kati gwe atagyambala kyolaba nti gwoba ofiirwa wekka oba weefiiriza. Bangamba ne pulezidenti wa Rwanda Kagame
twali twogerako ne munnange eyo naga nti naye oluusi ayambala bwatyo naddala ng'agenda eri abasiraamu. N'olwekyo n'abalala ne wano mu Uganda mubalaba maama waffe the right honorable prime minister mulaba bwabajja emikolo gy'abasiraamu ayambala bulungi naggumira. Kitegeeza nti kyambalo kyaki kakati gwatayambala ng'olabye golooza nti kyambalo kya wansi. Maama waffe yali kyambadde, prime minister wa Uganda yali kyambadde, yali badde ajjira mu ngoye ze za bulijjo, naye lwaki agenda mu basiraamu alaba ekyambalo kye kinamutawaana kirungi kya kitiibwa. N'osanga gwe omusiraamu muwala olowooza mu kya wansi ng'oba olabye nnyo. N'olwekyo n'abalala sijja kubamalayo mubamanyi abambala bwe batyo. Naam, ekyokubiri manya ensonga endala, alhijab laysa maa kulli wahid bal inda al ajanibi fakat. Enyambala eno y'obusiraamu nadda kusedi y'abakyala hijab oba shariya tekiri nti ojambala buli ku buli muntu. Eriyo biseera nabantu banjawulo so si tugeze omukyala obanga oli wakaawo olina abaana bo ani agambye nti yambala shariya ojanga naye gwe tobimanyi. Nosanga bambi omukyala okuba yetamanyi ali waka alina baana be nabanyina alina bbaawe ayambadde shariya yenna ali muli oluva wagamba bana obusiraamu ddiini nzibu. Obusiraamu si ddiini nzibu naye gwe tobimanyi. Bino bya shariya bikola ng'ogenze ku bantu b'ebbali. Osanga abantu kale muli mu muzigo olina mwami wo ate oyambadde shariya essaawa 4 za kiro. Kati gwe tomanyi busiraamu. Obusiraamu tebugamba nko nti baba n'omwami wo oyambala shariya. Obusiraamu bugamba oba n'omwami wo oli waddemu okwambala ennyambala yonna gy'oyagala bw'oba n'omwami. Bw'oba ne baganda bo ne bannyoko olina okwambala ennyambala esaanira, sijja gamba na gy'oyagala. Olina okuteekamu obwongo nti bano bannyinaze bannyoko bwomini oba oyambala bwaki. Naye amakulu nti oyambala sikaati gy'oyambadde ne blouse emikono emimpi kuba abannyoko oba baana bo. Naye bwe kuba nga ate ku mwami ate olina nyambala teriyo nyamba terina nyamba kasaba baba mwekka. N'olwekyo obusiraamu ddiini nyangu naye olw'okuba oluusi tetugimanyi ne tulabanga enzibu. Kyobula nti bali abawarabu abasinga obungi tebalina buzibu basanga mu kwambala. Lwaki? Ebiseera ebisinga bo tebatera kutambulatambula nnyo, batambula bwalumu. Ekitegeeza nti ayinza okumala ne wiiki n'omwezi nga tayambadde shariya, ng'ayambadde sikaati ye na blouse ye nga ne ku mutwe tabiseeko kubanga ali waka. Ali mu waka tabambalina n'ebisaakaate, ali waka ali mu bisaakaate, waliwo baana be, waliwo bannyina, waliwo naki na bbaawe. Kati kiyinza n'omutwalira omwezi gumu ne begiba 2 nga tabyambadde. Kati aligamba atya nti shariya nzibu oba aligamba nti obusiraamu ddiini nzibu. Naye ffe olw'okuba kale embeera zaffe bwezityo ekisooka tutambula nnyo, abakyala baffe batambula nnyo bakola. Ekyokubiri oluusi n'awakaate wabawo abantu abalala n'ebiringa ebyo oluusi n'olowooza nti kizibu naye nga mbeera yeyinza okukifuula ekizibu naye nga obusiraamu tewaliyo tteeka zibu lyonna lyalaalikwa. N'olwekyo Allah ayogera mu Qur'an surati Nur eno aya eya 31 mujja gisoma mugazi obulungi. Allah alaga nti wala yubdina zinatahunna illa libuulatihinna, nti abakyala tebateekeddwa kulaga byakwewunda byabwe okujjako eri babba baabwe awo abaihinna oba eri taata waabwe. Oli ali ne taata we yenna ayambadde ena shariya ajjudde. Oli ne taata wo mu ddiiro munyumya, oli waddembe okwambala ennyambala enyangu yangu naye nga ne botabika ku mutwe kubanga oyo taata wo. Allah tatulagiranga okwebika wali bataata baffe awo abai buulatihinna oba bataata baani babba baffe abamba bayita basezaala babagamba asezaala tekinyuma. Amanyikulu taata wa bbaawo teweebikirira
sigamba nti yambala obumini ate oyambale kundishu sikyentegeeza naye amakulu oyambala enyambala decent letu oba okitegeera wano ndi ne taata wano ndi ne taata wa bba wange wano ndi n'abaana wano ndi ne bannyinaze amagezi go gakulaga ennyamba gyolina okwambala naye nga si yakwebikkirira awo abunayihinna oba eri abaana bo bwoba olina abaana bo tewebikkirira awo abunayi bolatihinna oba abaana babbaawo abaana bo naye nga bbaawo amakulu wabasanga mu nyumba omu sigwa obazaala naye nga babbaawo tebebikkirira awo ikhwanihinna oba bannyoko omukyala tebikkirira wali bannyina baganda be mno bannyina kugamba abalenzi awo bani ikhwanihinna oba abaana babaganda oba abaana bamugandawo abalenzi omukyala tebikkirira awo bani ikhwatihinna oba abaana bamugandawo muwala tewebikkirira abaana bo abalenzi awo nisaihinna oba bakyala banno boba oli ne bakyala banno tewebikkirira nolwekyo aye egenda mu maaso eraga nti bannange okwebikkirira kuno sigamba nti buli kaseera oba webikkirira era sigamba buli lwobeera n'omuntu yenna olina okwebikkirira waliwo abantu abagibwamu boolina okwebikkirira beebo nga okkirizibwa okubafumbirwa mu busiraamu mateeka g'obusiraamu naye gotakkirizibwa kwali bonna betwogedde wantu olina okkirizibwa kufumbirwa bonna betwogedde omukyala tena gwakkirizibwa kufumbirwa mu busiraamu abo waddembe obutebikkirira nabwe kityo nja kukubira bannyinazi ne bamama bange n'abawala baffe bannange okwambalanga obusiraamu bwe bugamba kyabbeeyi kirungi tekiswaza era mbaleetedde ebyokulabirako kengabairako ebyokulabirako gwe abadalooza nti oswala tulina bannaffe tulina abakyala abawala abamu abakola ku leediyo saaga kugera mannya gaabwe naye mulimu abeebikkirira naye olowooza avaako ki naye ngaakola ku leediyo akola ku tv naye ngaakola yeebikkirire bulungi olowooza tulaba nti anyuma nnyo okwebikkirira ennyambala eyo yakitiibwa tulina kigenda kuswaza kati tulina n'abantu abakulu mu ggwanga nga bambala bulungi lwaki kati gwe mwannyinaze olowooza nti okwambala okwo tobyagala bikwasa ebbugumu oyagala tukwambaze ngaomaze kufa kubanga era tujja bikwambaza wekwasa nti lwaki ogula ebikwasa ebbugumu nonya matiriyo etakwasa bbugumu kubanga bonanfeera tugenda kubikwambaza omukyala bamwambaza bulungi nnyo kyaliya bulungi ne bambika ne ku mutwe oba gwe omulundi ogusoose naye kiba kibi nnyo okuba nti omulundi ogusoose babikwambaza nga ofudde kitegeeza tukyasobola kubigaana lwaki tokkiriza allah jalla waala lwaki tokkiriza allah gyatusiimira birina kabi ekyo osanga n'omwami nga yeyalemesa sibyagala ekyo twakyogedde sibyagala la hawla wala quwwata okosebwako ki osanga olutalo luli awakaawo omwami olusi yatayagala oba omukyala olusi yatayagala naye nga ate basiraamu era bakugamba obusiraamu babwagala nnyo lino tteeka lya allah ne basomedde liri mu kulaani nabagambye si byabawalabu si byabasalafu si byabatabuliki bawula byabasiraamu si byabasiraamu abakkiriza esaidi y'abakyala byo byatteeka saidi y'abaami si tteeka naye mulimu emigaso mingi gyofuna ng'oyambadde n'ofanagana oba n'otegereka nti oli musiraamu ojja kusanga njagala ndeete kino kulaga nti bannange muti abawala badde balowooza nti bintu byawansi si byawansi mwe temulaba tv teriyo minisita ne bwe mwogera kino si kibi kuba kirungi minisita afuwa Kampala minisita mulamba kati gwe mwanyina toli minisita oba sente zolina ennyingi esente ne byonna byolina n'ebitiibwa byolina eddiini yesooka eddiini tekugaana kuba na sente zo
tekugana kuba kitiibwa, tekugana kuba minisita mulamba eyo ne wa president wa Tanzania temwamulaba president ayambala bulungi naggumira naye kati futidde wano mu Uganda minisita maama waffe wekitiibwa Honorable Misa Kabanda ayambala bulungi naggumira gotyaki gomusinze ebbeeyi ategeera eddiini yange nti ebyeddiini birala tebina ebikonaganira nina eddiini yange diini first diini yange erina okubeerawo Katonda yange yantonda yampa n'ebino byendimu ate nempereza n'eggwanga lyange kati minisita kale naye ate the right honorable third prime minister maama waffe Hajjati Rukia Nakadamu prime minister Katikkiro omumyuka wa Katikkiro owokusatu temulaba TV kati gulaki owuliramu entengereze kiki owulira Katikkiro owokusatu omumyuka owokusatu ayambala bulungi n'abalala nokinyagala kwetako abo babiri naye nga n'abalala gye bali kubanga sinja kubamalayo bwe mba mulabirako mutandika okwambala abaana abawala n'abakyala nammwe ababadde balowooza nti kizibu mubaleke abantu bambale kubanga kisooka kusinza diini ekyokubiri ate kirina emigaso mingi omuntu gyafuna naam bwe tudda ku nyambala y'obusiraamu nina ano omugenzi Allah amusaasire gwe nalabanga mu parliament yalinga omunze gwe nalabanga owekitiibwa kadde waffe Haji Asadi Lutale yafa Allah amusaasire gyali amuwa empeera nyingi amusonyiwe byamusabako yafa naye nga yambala enkofiira ye naye nga RDC nga wakitiibwa nga wamaanyi nnyo mu ggwanga lino naye nga tajjako enkofiira ne bwokola otya talina kyafiirwa diini ye agyagala ayagala agifaanana ayagala agyolese olabika tulina the right honorable the second deputy prime minister owekitiibwa General Moses Ali ayambala enkofiira ye era omulaba mu kabinenti gwolabayo ayambadde enkofiira oba eriyo n'abalala naye nga y'omu ku gwolaba mu parliament tagijjaako lwaki ekyokubeera omumyuka wa Katikkiro owokubiri kikugaana okufa oli munaddiini oli musiraamu era omanyiddwa eddiini agyenyumiririzaamu eddiini ye mu kugifaanana ate n'eggwanga lye n'okuliweereza n'olwekyo n'abalala neyo n'abalala bwe batyo kyetusobola kwogera ku bantu bonna kubamalayo naye njagadde kuwa abatyo okufaanagana ng'omusiraamu okubanga oli minisita kubanga oli MP kubanga oli ki kyonna kyoli ewaffe Nakawa eri tulina Sheikh Kasim Komugwisha mubaka wa president mu Nakawa ayambala bulungi enkofiira tagijjaako gwe tulaba nti naawe owulira ekitiibwa muli tulaba nga aweesa bulungi ekitiibwa ekyokubeera RCC wa Nakawa bikwataganya n'obutambala enkofiira nolwekyo ayambala bulungi ekyambalo kye eddiini ye agyenyumiririzaamu Sheikh mulamba ate n'aweereza n'eggwanga nolwekyo ekyo njagadde kiwagwa atya okufaanagana omusiraamu otya okwambala enkofiira otya okwambala hijaabu shariya mbadde nkuwaako ebyokulabirako nti nkuwa ku bantu ab'ebitiibwa abambala naye nga tebalina kibafiirwa naam ensonga endala ekimu ku migaso egiri mu kwambala nolabika ng'obusiraamu wa min fawaidi al-libas al-islami al-muwahhad bihi an-najatu min akili al-harami olusi kikuyamba obutali haramu ng'oyambadde ng'omusiraamu wali kyafaayo kyembakyo si kyafaayo kintu kyaliwo saidi oba yali Masaka eyo baali bana gye balaga kati onomubamu omusaayi alina ssente omusiraamu yali ayambadde enkofiira yali atudde mabega kati ye n'asalawo n'abagulira bonna emicomo bonna n'abawa ne balya ne giggwawo n'anona emirala kati bano batandika okulya kati bwe yatuuka kubona omusiraamu naga eno ennyama kisebo gwe ennyama ngenda kuwasade gwe ogula endala eno togisobola naye ng'eno abasiraamu abamu baalidde dda ye yatamanyi nti bano basiraamu
tulaba nti okwambala n'ofanagana omusiraamu owona. Kati wulira byova okulya omutima lwaki kati tujja kunenyono lwaki teyababuuza ye bambi obwongo bwe yali amanyi nti omusiraamu ali omu kubanga yali mu nkofiira era bwe yamutuukako yakati oyo temumuwa musiraamu eyo tolya ngenda kuwa sente gogula eri eyo naffe tuli basiraamu nga balidde dda. N'olwekyo tolina kyofiirwa bweyambalanga wadde okwambala si kwa tteeka naye tolina kyofiirwa okujjako okufuna emigaso. Kati abo baali haramu kubanga baali tebafaanaganye busiraamu. Na obuyambi nze limu kyantukako nze kennyini nafuna accident naye oli yali atambula bibye yalina ku bodaboda n'agamba nti gwe nkomya wano sente mmeka sente zo ziizino nkomya wano gye mbadde ngenda tontuusa siyinza kuyita ku musiraamu. Yali tamumanyi yalaba musiraamu nga laba ali mu kkanzu n'enkofiira bamuwujja ekyomukisa omungi yatugawo nga tamumanyi n'okumumanya. Naye kinjagaddemu ki obuyambi buno yali abuleetere kubanga musiraamu. Kugamba oluganda olwo tujja kulwogerako mu maaso awo oluganda olw'obusiraamu lwanjawulo. Brotherhood oluganda bw'obusiraamu lwanjawulo. Kati yatuuka wate nga mumanyi naye kinyagadde ki nti abantu basobola okuyamba olw'ennyambala. Bw'oba ku accident oba ofunye obuzibu ne bano batera okukuba ababbi mob justice naye nga obusiraamu tebugikkiriza. Era ku musiraamu ayambadde enkofiira n'ekkanzu kyolindeko okukuba agambye otya akubbye akasimu atya naye olimba naawe ono haji balwawo okukuba oba bawa balwanira temusobola kukuba tumale okwetegereza. Naye obanga oyambadde ennyambala ya bulijjo bakuba bukubi twakuba babbi misikini tona na musango teri ajja kuwoleza lwaki. Naye n'ennyambala yo mu ngeri yonna erina abantu bagiwa ekitiibwa ennyambala y'obusiraamu nakyo tugijjumbire. Mu covid olwo covid yatambira ennyawo nga tewali mmotoka n'emu etambula nga tuli ku muggalo. Naye nzijukira emmotoka nalina nga ntambula nendako nenzira eno naye nga emmotoka esiba emmotoka ezikkirizibwa okutambula ezalina ebipalati nesiba nega haji olagawa ngendakaawo teeka nkutuuseeko wano oluusi abo muno nga sina basiraamu. N'olwekyo ennyambala y'obusiraamu nnungi nnyo tusaanye okugikubiriza n'okugyagala kubanga ffe tufunamu ku saidi y'abakyala kyo kyatteeka ku saidi y'abamisi yatteeka naye erina emigaso mingi era tutaasa ebintu bingi. Abatulaba abalungi mukkirize olwaleero tukomaawo. Allah bana batuwangazizza tetujja kutandikira omulimu mulala. Subhanaka Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development.